CEO Michael Uganda agwe mukutu kwoli mwebale kuba nti ate mutugoberera amawulire go tukyabawa gwe ogwange gwa kubaweereza ogwammwe gwa kulaba na kulaikinga kakati katugende maaso. Olunaku olwaleero eggwanga lisibye mu kujaganya. Olunaku olwaleero internet yesibye mu kuyozaayoza buli wobadde oyita. Congratulations Bobi Wine, congratulations Robert Kyagulanyi Ssentamu, yoga taata anti atikiddwa mu mateeka bachelors of law. Olunaku olwaleero kakati Bobi Wine munnamateeka ajjudde. Jjukira Bobi Wine yaddayo okusoma ayagala abenga abanguka kubanga ebifo byaluubirira okuba nti ate yeesimbako ebyoba president ekifo kinene kitaga omuntu nga amanyi ebyamateeka ye ensonga lwaki yazzeyo n'asoma era olunaku olwaleero atikiddwa wali ku Cavendish University of Uganda. Kakati omukyala Babi Kyagulanyi mwenna abalaba vidiyo eno njagala Babi Kyagulanyi tumuwe ebimuli bye, njagala Babi Kyagulanyi tumusiime, njagala Babi Kyagulanyi tukkirize nti omukazi w'amaanyi mu bulamu bwa Bobi Wine. Omanyi waliwo olugero olugamba nti behind every successful man there is a strong lady behind or a strong woman behind. Teri musajja akulaakulana, teri musajja w'amaanyi nga teri mukazi w'amaanyi mabegawe. Bobi Wine tujjukira olugendo yonna gy'avudde atambudde ne Babi Kyagulanyi ku kido ng'amuliko. Bobi Wine buli kintu kyatuuseeko, Bobi Wine buli kkula lyatuuseeko, buli maziga gakaabye abadde ne Babi Kyagulanyi, abadde amugumya, abadde amuyozaayoza mu buli kimu. Every success Babi has been there for Bobi Wine. So today Bobi Wine diguli gy'afunye si ye yekka wabula diguli ya Uganda saako ne Babi Kyagulanyi ali proud of her ate ne Babi ali proud of Bobi Wine. Njagala mwenna mukkirize nti Bobi Wine diguli agifunye ku lwa Babi Kyagulanyi era olunaku olwaleero Babi y'omu ku abo ababaddewo nga Bobi Wine atuuka kuli nekkula nga bwe mumulaba awo mu bifaananyi agenze maaso n'okuba nti ate amwambaza ennyota saako n'okuba nti ate amutereeza nateekako n'obugambo obuwoomu nti tumuleese gulaadiweeti waffe obukitegedde onaakala kagambe nti yooyo omwana waffe. So congratulations to Babi Kyagulanyi, congratulations to Bobi Wine once again. Ekkula lineeno vidiyo eno njikoze ffenna abaliko era abagiraba nga njagala twebaze Babi Kyagulanyi ku lw'omulimu omunene ennyo gwakoze mu bulamu bwa Bobi Wine okuba nti atuuka kuli nekkula. Nkimanyi abamu kumwe muyinza ogamba nti Bobi Wine yoga, Bobi Wine yoga, naye Babi Kyagulanyi y'ensonga lwaki Bobi Wine is very very successful mu kino ekintu gye batandikira tujjukirayo mu kuzannya emizannyo nga Bobi Wine talina nekyali yadde oba okitegeera agenda tandika okuyingira okuyimba era ng'ali ne Babi afunye buli kimu kyafunye ali ne Babi azeyo okusoma buli kimu tujjukire akoma okusoma biri ebya music bwe yatikkirwa mu music eyo degree gy'alina mu music dance and drama kakati ayongeddeko degree y'amateeka. So milestone y'amaanyi era nga tukuyozaayoza Bobi once again wabale kuba nti ate owa abantu essanyu oba okitegeera. So today is a public holiday. CEO Michael Uganda agwe mukutu kwoli mugende maaso n'okuba nti ate motufollow